Lwaki ne Kapa kati era Kapa katafaaki naawe lwaki ever commenting ako negative Nedala. So big brand. Wanji? Get ekyo. Because Ayina concert. Mu byafaayo. Ate nga yetafulangako concert. Sponsored by MTN. What? What do you mean? My brother, these are not easy things to do. Let me tell you what, like for real. Ngatuvu dem yokusaga saga. These are not easy things to do. Luli yali asobola right now. I'm not supposed to. You are above her. Way. Brand is very far than Kapa. Way. Yeah, music business. I'll see saga. Music business is saga. Music business is saga. Music business. Together which done. Sibuze. Nengo omulwanyi wange gyali namulaba nga abayisaamu eggaali. Oba leero wendire wano yabayisaamu awo eggaali. Ani omulwanyi wo? Gravity. Yabayisaamu awo eggaali n'abayisaamu awo eggaali. Nababulya Mathar musajja yani. So that's why today I'm here. Okumusupportinga n'okwebaza. He has done good. Okay, let's talk about Chicho Kumba so far. The big project you're bringing out. Yes, music only. I have a new song that is already out. Ndozako, people love it. Nira muongere okugenda okumusupportinga. So me only music ya from my journey. Okay. Wali ku stage Eddie Kenzo n'agamba okomewo tukole era ddemu akuwe gye bayita hit tusewa tujaba ngera we twababulirako awo yababulirako ako kati nakiri ekinala kituukirire era nga we twakola sango netujja netugibawa nekyo nakyo kinatuuka nga kiri ready na nakyo tukikula. Oli muyimbi mukyala n'entalo ezigenda maaso z'abayimbi bakyala. What is your take and where is your side? That is Shiba and Cindy. What is my take and where is my side? What is your take about the battle? I'm and neutral. Where is your side? I'm neutral. Why neutral? Because the women are making money. Both the women are making money. Ate bombi tona tugambako nti no bagenda mu battle ya bikonde. Bagenda mu battle ya music. So their continuity of time. Wabaze bakikole banga nga bayimba. So they deserve to do this right now. Kujja okulaga abantu like hey. China na fije twekolerawo ng'abakyala. So they are making money. Yagenze ku team. Sibya neutral. Nafa ba neutral tubamu. Kyobula era abeera wabeerawo neutral ekigambo neutral wekiri. Kiki onyumiriza mu Shiba? Era kiki onyumiriza mu Faizida? Sorry mu Cinderella side. Bombi bakyala nze nkuze mbawuliriza nga mbalaba naye kyensinga okwagala bombi babadde very consistent. Tebapoyeeko tolina lunaku wali ozukuseewo oba wadde agenza oba oli n'agenda mu family n'akola ki abadde consistent ne mu mirimu gye ate bakyala bakozi ne continuity okulaba nti no obulamu bwabwe balaga growth twaba yali nga talina atuuse kati alina ate agaba n'okugaba n'asobola okubeezawo society. Who is talented and who is lucky? Both very talented. Who is talented and who is lucky? My question is direct. Both very talented and lucky. When you're African, you have to have luck to be where you are. So Tokuli Kombo Atalina luck. They are both beautiful and lucky women. Bino bya ddala. Obala kubali mu kamera. Ekituufu okimanyi. Ekituufu kyekyo. Naawe ekituufu okimanyi. Okay, mugambo kimugamba era eggwanga era akubaako mu show yo bantu bangi they still love you teri kyatuuka they still need you. Ekiri obafumbira tukata at least they can welcome Mathar again. Abantu njagala kubeebaza okusupportinga Mathar Mukisa as a brand, as a person bebale kunjagala bongere okwagala music wange n'okunteeka ku mwanjo. Otherwise bagaliza
babeeko obulamu obulungi mukama abakuume. Twafuna mukisa kufuna okwebaza abantu abaabu abakusapooti. Abantu byangi nnyo benjagala okwebaza. First of all, abanjagala kwebaza abayimbi bannange. Almost every artist yaja. Era from here, from Gravity, era mbadde ndi ne Wanavio, he came and performed. Bangi nnyo Spice na very Eddie Kenzo, Eddie Awewe na even abo bonna. Siso abamala Nina Rose, everyone. Was there different? Wali enjawulo ku extras. Enjawulo yaliwo mu turn up. All the shows were very good because to me, ngomimbi yakatandika. To me, it was all about brand awareness. It was all about a showcase. Era abaja ne balaba Mathar musanga wabera ku live. Ne balaba auntie wange gonna take her move from the way I started my show to where I ended it. They know who Mathar Musa is. Era kati ze nesunga show yange dako egenda kubeera etya. Fana cha freedom sita cha kubawa. Tewafuna mushoko yona. Sisobola. Why? Goraba nyangali mushono. Sisobola because that was supposed to be there. We did not plan it. Twagamba nti twali myaka n'emyaka no. Just Where is your confidence? What is your confidence kuba Big America we yakuba Freedom City? Ebintu nebimutabukako kuba abantu tana byali sinonzi. Era nasikamuko nazimba buto. Where is your confidence? Don't you think he wakulabirako nnyo that right now he came back strong? And every year right now he's said to be one of the best rappers. So wakulabirako nnyo, you know, atenze ngambe change kigenda kuba kirala nnyo, you know. So the growth steady year one day. It is gradual. Ofati ne Kapa kati, era Kapa kati afati nawe. Why you ever commenting on negative? Nedala. So big brand. Wanji? Gerecho. Because Ayina concert. Mu byafaayo. Ate nga yetafulanga ku concert. Sponsored by MTN. What? What do you mean? My brother, these are not easy things to do. Let me tell you what, like for real. Ngatuvu dem yokusaga saga. These are not easy things to do. Luli yali asobola. Right now, I'm not supposed to. You are above her. Way. Brand is very far than Kapa. Way.